tukwaniriza ku mukutu gw'essuubi ogwadde ya is still hope era bw'oba onoonyereza ensonga ekuzaamu amaanyi okutambula oli mu kifo kituufu kubanga wano waliwo essuubi lyonna. Eno ye channel y'essuubi eyadde ya is still hope. Nabadde ngenda kuweereza ne mbuuza Mukama abantu mbagambe eki. Mukama nandeetera omwana omuwala yatambudde nga ajja gye ndi mu kujja nga ndaba omwana ayambadde bulungi shiwa munze nga mpulira she smart. Yabadde ayambadde olugoye nga lukomanga bw'olaba ku maviivi naye nga alabika bulungi. Kati bwe yazze we nabadde wabaddewo emmeeza ku mabbali awo. Omwana omuwala ono bwe yazze najja agenda ku mmeeza n'akolamu kano bw'ati. Bwe yakozeemu kano olugoye ne lwambuka ne ndyoka nengera amaaso paka eri ku lunye eri wansi ku mudumu eri wansi eri mumanyiyo. Olugoye lwenge emabega yonna lukola ki? Nga nengera omubiri ne ngamba Katonda wange nga Mukama n'okwambala obubi nakyakikola ki? Akikyawa. Ebisambi by'omwana omuwala byonna byabadde bweru. Tuli mu kanisa ejjudde abasajja bazze kwetaasa balwadde. Obujulizi wabuwulidde ekiro. Bajja balwadde banoonya ku buddukiro. Laba bwatuuka ng'ate ne mu kanisa gyaddukidde. Nga waliyo emitawaana. Mukama yeebazibwe. Omukyala twali wano nzijukira twali mu beegayirizi n'atuwa obujulizi. N'agamba yalina mukwano gwe nga musawo. Kati nga baludde bonna naye nga bw'amugamba jangu tugendeko emutundwe, jangu tugendeko emutundwe, jangu tugendeko emutundwe, amugamba I'm so busy, you know, I'm so busy, you know. Kwegamba nga buli kaseera aba n'ensonga buli kaseera. Kati olunaku lumu lwali lwakubiri bannange nakkiriza n'amugamba tugende emutundwe. Ono n'agamba Mukama nga akinkoledde ng'akwata mukwano gwe nga bajja mutundwe gwe bayingira ng'amugamba funa wootuula nga naye atuula waatudde nga kwegayirira kugenda mu maaso kwali era kw'amaanyi nga bulijjo. Kakati saavisi y'okwegayirira eggwa ate jjukira mu kwegayirira tutuula wa? Ku mikeeka. Kakati saavisi bwe yaggwa ono n'ayanguwa n'agamba mukwano gwe how was the service? You must have enjoyed. N'amugamba wa? Sina na byenfunyeemu. N'amugamba ate lwaki tofunyeemu gwe bwedda ebigenda maaso lwaki obadde tosaba? N'amugamba wentudde wabaddewo omwana omuwala azze ayambadde empale. Kati ate empale gy'ayambadde bw'atudde bw'ati bulawuzi n'eyambuka n'empale nekkirira. Kati ng'ayina obutiiti wangi obutiiti nga busaze. Ekyokubiri ng'ayina obuwale buno obw'obuwuzi babuyita ani? Ani? Kati ng'ayambadde akawale kawuzi. Kati nga akawuzi k'empale akatiiti omuvubuka yabinnyonnyola bulungi ndooza ng'abimanyi. Kwegamba n'amugamba omwana oli abadde atutudde mu maaso nze sitegedde na bye basomeseza. N'amugamba naye naawe lwaki toconcentrate nze ku njiri ebadde ebulira gwe lwaki otunula? N'amugamba olowooza nze nzeka n'abasajja bonna ababaddewo. Wanje weewala okufuuka ekyesittaza eri abaana ba Katonda. Abamunyambala yetuleetedde omutawaana.
omwoyo omutukuvu agenza atulabula, omwoyo omutukuvu agenza atuwoninga ku bintu ebimu individually ng'agenda atuyamba, agezaako okutuzza mu kkubo ery'obulamu n'akugamba kino kite, kino kite, kino kireke, kino kireke, ennyambala gikyuse. Simanyi ngoye mmeka mwoyo wa Mukama ze yakanyambulira wano naddala wano ku kituuti. Olunaku lumu najja n'akateeteeyi kange wano, nange nina okubeera modern. Nga mpulira nina okgenda n'omulembe. Why not? Ne bantungisiriza akateeteeyi kange kaali katengi, bakamodolingidde bulungi, kankola bulungi wattu, kafiitingi. Amma ne nzija ku kituuti ne mbuulira enjiri yange yali nnungi. Bwe mmala okubuulira enjiri, era nga bw'olaba bwedda bwe nkola, n'enzira eno n'enzira eri, n'enva eno n'enzira eri paka eri, n'enzira eno, bano bawulire bulungi, n'abali eri bawulire bulungi, n'ababalukoni bawulire bulungi. Ne neetala ne mala enjiri ne nfuluma service wabweru wali, ne nsanga muzeeyi omu nanyimiriza. Mwami yali mukulukulu bw'ati nga alabika okubeera ow'obuvunaanyizibwa. Naŋŋamba musumba, mutukozeemu omulimu. Ne ŋŋamba ekitiibwa kya Mukama. Naŋŋamba enjiri ebadde nnungi, obuulidde bulungi, weebale. Ne mugamba amiina. Naŋŋamba naye naŋŋamba olugoye lw'obadde oyambadde lubadde lulaga omubiri. Yakyogera na bulungi decently. Naŋŋamba lubadde lulaga omubiri. Jjukira akateeteeyi ka fitting, kati ate baakasala kalimu siriiti. Abakkiriza bali eri wansi, nze ndi waggulu. Kati bakola bati. Nze bwe nyambuka, bwe nzira eno, bwe nzira eri, bwe nzira eno, bwe nzira eri, omwami naŋŋamba obuulidde bulungi, naye olugoye lubadde lulaga omubiri. Ne mugana neyanziza ssebo. Ne ŋŋenda nnoonya, nalina mikwano gyange mangu awo. Ne ŋŋenda ne mbagamba ndi ntya. Ne baŋŋamba Pastor Vicky, you're smart. Kumbe ndi mu kibinja ekirwadde kinnange. Omanyi olusi sitaani ng'anaakusiba akugattako abantu bwe mugenda okwenyweza. Naye olw'okuba ng'omwoyo omutukuvu yaali mwesigwa, ne mpulira mu mutima ng'era siteredde, because the Spirit will always bear witness. Omwami oli kye yali ayogedde nga kituufu, naye nga nnoonya justification. Wangi kye nakola, ne ŋŋenda mu toilet, ne ntuuka mu toyi, ne nkola omukono bwe nti. Bwe nakola omukono ne guyitawo paka. Ne nsiriikirira. Omwami oli nga mukulu, yali wa buvunaanyizibwa, nga siinaamu yadde ekirowoozo, era teyalaga nti oba kirowoozo kyonna nti oba yali ankwana. No, yalaba omwana alimu ekirabo ekigenda okuyamba abantu, naye ng'aliko ekikyamu, n'agaaka mulumbi. Nga zze mutima mulungi kunyamba. Ndi pastor, mbuulira ate mbuulidde obutuukirivu n'omuzimu gw'obwenzi nagusomesa. Naye section y'okwasa abalala eyo era nagibuuka. Kwasi kyangu gisikayo kuleetera balala kwaka, ng'ate naawe ebisambi bikola ki? Kati akoko ne nkabuuka, ndowooza omwoyo omutukuvu n'aganyambira omwana oyo.
ntuuka ewaka nempita abaana nembagamba ndi ntya mami you're smart nentegeera nti wamma ensi ndwadde. Nga munze nkiwulira omwoyo omutukuvu ngamba omwami oli kyakugambye mazima. Bwe neeyambula akateeteeyi bwe nti nenkamala saddamu kukambala. Saddamu kutema lugoye nakati wardrobe yange teriimu lugoye lulaga bisambi, teriimu. Ekyo nenkiyiga. Kati Mukama bwe yankomerezaawo ekirooto kino ne mugamba Mukama nfukaako amafuta ngende mbyogere baasi byangu era mbatya. Naye omwoyo yabyogedde si yenze. Kubanga wano nga twakoze exercise eyo bwe tuti wanji eyo exercise nga twagikoze wano nga Yesu yemu ku qualification gyanoonya mu baatwala twandibeeremu tundwe naye nga tukyabulamu. Abasajja balaba ebisambi ne baaka bakyatawaana n'omwoyo gw'obwenzi balwanagana n'ekintu okukyejjamu n'olyoka ojja mu bisambi nga biringa enjuba eyakavaayo naye nga biri bweru. Tuyingira wano mu overnight nga tutemye obuwale kapati kasibye ne kazinga lusumbuusa nga lulimu n'enjatika. N'olyoka olaba wano ettendo nga ligenda maaso oguno omwaka ogw'embabazi oguno n'alyoka alaba awali n'akola bw'ati. Bali so strategic. Ogenda okulaba agamba oguno omwaka ne wajooka wajja abavubuka layini ng'egobera oguno omwaka. Ogwobuja n'otunula n'ogaaka ayibambe nga mbutuufu layini neekola ki neegoberera ono jadda gye bakola ki nga mbutuufu balaba embabazi baziyita mbabazi. Nkonera kwakuliranye mugaye byeggulu nno si byangu. Bameka ng'ontegeera naawe. Abaana ne bagoberera ng'olaba waliwo ekibalobye. Katonda akumpeera ekisa. Tuddeyo maaso ga Mukama. Ku luno lwokka atwambule. Azikize buli nsigo. Nze simanyi nsigo kyekulimu. Abantu batuwadde wano obujulizi obw'enjawulo nga Mukama waffe Yesu agenza abalaga ebintu nga akomyewo naye nga basigadde. Naye ogenda okulaba gwe baleka olw'obusungu, gwe baleka olw'ennyambala, gwe baleka olw'obujeemu, gwe baleka olwaki, gwe baleka olw'olugambo, gwe baleka olwaki. Bannange ebintu nga bingi ate byanjawulo. Omwoyo omutukuvu tukkirize atuyiwe. Olugambo alutwale. Edde nnyo nalina mukwano gwange kati nga tunyumya nnyo ne tubeera wano Emutundwe era nga ndi wano Emutundwe. Kakati ne basomesanga olugambo ne neekolamu omulimu. Era olunaku lumu naye ne mugamba nkubulire twekolemu omulimu ensonga z'olugambo tuve ku bantu ffe tusigala abo.
olugambo tuve ku lugambo fe tusigala abo ne tukola endagaano yaffe. Kakati bambi nga bw'omanyi olugambo omuzimu gwokya. Bw'owulira ky'owulidde toddayo kutereera paka ng'okifulumiza. Kati nekitandika okunjokya, jjukira abalala bonna kati neekozeemu omulimu sikyakola ki? Sikyababuulira. Naye olw'okuba ninayo mukwano gwange, kakati bwe nafunangayo kenfunya oli luddawa kanzije. N'ofunayo akalala oli luddawa. Kwata bodo gye jangu linnya nja gisasula. Kakati netwogera olunaku lumu nzija ndoota ekirooto nga ndi ne mukwano gwange oyo era nga waliwo akaguddewo n'enziruka. Kati bwe namutuukako ne ntandika era omunyumiza ng'era bulijjo bwe tukola ki? Tuba tukyanyumya bwe twali tunyumyako n'atuuka. Kati ate atuuka nga tetumulaba. N'asooka ayimirira we yayimirira, ngenda omulaba ng'awulidde kumpi kitundu ku bye mmaze okwogera. Naswala nenva mu kirooto nga nswadde nembuza omwoyo omutukuvu olwo nalwo olugambo. Nze mbadde munyumizaako bunyumiza. Oli mukwano gwange nenkitegeera nti kye bayita olugambo lusobola n'okubeera wakati wo ne mukwano gwo. Ne bw'aba mukwano gwo waliwo ebintu ng'oteekeddwa bisirikira. Wangi? Ne bw'aba mukyalawo waliwo ebintu ng'oteekeddwa bisirikira. Senga tekyali bwe kityo, Ibrahimu teyandisirikidde ku ssaddaaka Isaac. Kiri kyali kyama, kiri so divine. Awulidde okuva eri Mukama. Mukyala wa amwagala, yes, naye kino kyama. Waliwo ebintu ebimu ne Mukama akikugamba n'agamba tokyogeranga. Olugambo ova ku kwogera ku balala naawe kennyini ne weeyogerako. Nga tosirikira kintu. Era embuto zaffe ez'omwoyo nnyingi zivuddemu lwa kwogera byama. Obunene bwa Samusoni bwonna yayogera kyatalina kwogera. Man of God. Samusoni teyafa lwa bwenzi. Samusoni yali aludde ng'agenda n'aweereza n'aserengeta Soleki. N'asuula ne malaaya ye. N'addangayo era n'addangayo kubanga Bayibuli egamba Derira mbu n'agenda nga amusiikiriza nga bw'amugamba naye Saamu, waganira ddala okumbuulira, kale ate oba oyina amaanyi oba gavaawa. Naye ng'omwana Derira ali ku mission yasasulwa okumakinga sure nti abawangula Samusoni ne bamugamba sala amagezi otunoonyeza amaanyi g'omusajja oyo we gava, tumugezezaako atulemye. Omwana omuwala n'agamba eyo mission nja gisobola, n'azanya part to the extent ey'okuwaayo omubiri gwe yeegatte ne Samusoni, naye nga teyeegatta naye kumwagala, yeegatta naye kunoonya information. Wangi? Olunaku Samusoni lwe yayogera ebyama, n'amubuulira buli kimu, n'amubuulira amaanyi ge we gava, n'amubuulira. Immediately Bayibuli egamba Derira n'ategeeza Abafirisuuti, n'abagamba mwanguweeko. Abafirisuuti ne bajja basanga Samusoni n'okwebaka akoze eki. Derira yennyini yamugamba bannange Saamu batulumbye Saamu.
zuka batulumbye Samusoni agenda okuzukuka. Bayibuli egamba ng'omwoyo wa Mukama takyali naye, Katonda nga yamuviiridde. Ne babaka Samusoni ne bamugyamu amaaso, ne bakola Samusoni buli kimu, ne bamutwala mu theatre, ne bamuteeka ku kituuti nga instruction gye bamwabuuka zina, okutuusa lwe yawulira nga takyasobola kigumiikiriza. N'asaba essaala etaalimu mwoyo, n'agamba Mukama, ku luno lwokka kanfiire wamu n'Abafirisuuti. N'abaka empagi ey'ekizimbe, bwe yagijjaayo bw'ati, kizimbe ne kiyiika, bonna ne bafalu. Man of God n'afiira mu muzigo gwa Delila. Wanji nkondera ku muweereza oyo akuliraanye. Omuzimu gutulumbye abaweereza, tuweereza. Entiisa ya Mukama tetukyagina yadde bwe tuweereza bwe twenda. Bwe tuweereza bwe twegatta n'abaana Katonda batuwadde okusumba. That is spiritual incest. Abantu Katonda baleese obakolemu omulimu, bo bajja balwadde, era eggulu likusuubira okumanya nti bano baana bazze balwadde, nga gwalina okutwala omutawaana okuprotectinga obulamu bwo. Emyaka gye namala mu ddwaliro nga nzijanjaba, twabeerangayo ne tujjanjaba abantu. N'omala omwaka ng'oli ku medical ward eriko buli ndwadde yonna. Abasiriimu mwebali, n'okola mu klinika ez'abalwadde basiriimu, naye nga gwalina okumanya engeri gy'ohandolinga abalwadde. Bw'oyingira mu TB ward n'omanya kanteekeko mask, oyina ward gy'ogendamu n'ogamba eno kanteekeko gloves peya 2, era wamala ng'omwaka nga tolwalidde mu ddwaliro. Kati buvunaanyizibwa bwo ebiseera bye tulimu okwekuuma abaana abawala. Bajja mu counseling nga balwadde, bajja boogera basiiya, Pastor Njaka, akugamba Njaka, amabeeru 3/4 ziriwa? Ziri bweru. Bulawuzi kati twambala zikoma eno wansi, ate obulega bwe batuleetedde omulembe guno buzaamu obulamu ebbeere. Olizinga bwoti ne livaayo. Kati atuula mu maaso ga pasita ng'ebbeere liriwa? Ate Pastor Njaka, musumba nti abajja mu counseling bajja eri pasita gw'oli muweereza. Ekyokubiri oli taata wa mwoyo. Eggulu likussaamu ekitiibwa ekingi ennyo. Y'ensonga lwaki likwesizisa abaana baalyo. Bajja obakolemu omulimu. Bwe bajja nga balwadde, likusuubira okwambala amaanyi agasobola okuwanirira endwadde ezo ezizze, obeere nga tezikukwata, ate nga n'abalwadde bagenda bawonye. Kakati ate daba bwe bazze ne batu infecting, ate omulwadde n'akusanga n'omaliza nga ate naawe olwadde. Bassebo ne bannyabo, tuli mu muzannyo Mukama waffe Yesu akomawo. Obwana tubuzadde ne tubukweka gye tubukwese, tewali amanyi. School fees ozisasulira ku poliisi, naye eggulu limanya ekigenda mu maaso. Bwe tumala ne tujja tutuula ku mikeeka gy'emutundu, emikeeka emitukuvu, ne tugituulako nga twasuze mu bwenzi. Ne tugituulako nga ne transport yakulesa emutundu okudde mukuule. Ne tugituulako nga tukoze buli vulugu yenna.
ab'emikwano Yesu akomawo. Anone kanisa etaliiko kyakunenyezebwa. Dino eddoboozi lijja si kutusalira musango naye tusobole okugwa mu maaso ga Mukama twenenye. Bwe tumala okwenenya tukyuke. Okkiriza okakka n'oterere maaso ga Mukama. Omukyala yalina olugambo, omukyala yali mukyafu, omukyala teyali mwangu, naye endagaano gye wakola ne Mukama yali etya. Gwe kennyini walayira n'ogamba mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bulamu, mu bugagga, okutuusa okufa. Mbuuliza oyo gy'asula mukooneko. Mugamba okyayimiridde ku ndagaano gye walayira. Wakati nga Yesu akomawo, musumba ate nze bw'aba Mukama ye yaŋŋamba siri ku ggwe era ggwe kubanga munnayi Mukama bw'alikomawo gwe oli mugandi Mukama gwe waŋŋamba okuleka mukyala wange mpaseemu abalala. Gwe olina ky'olijjukiza Mukama. Ne Yoona atayina ndeka muyambe. Ndeka muyambe. Ekkanisa tulwadde ne tulwalira ddala. Ng'olabira ddala tetuli kukufaayo kukudda kwa Mukama waffe Yesu. Abaana abawala nookala n'ofumbirwa omusajja ng'okimanyidde ddala musajja mufumbo. Omukyala n'avaayo n'agamba you people this is my husband. N'aleeta ebifaananyi, n'aleeta buli evidence yonna, ne mudduka ne bagenda babagattira ewalala. Ebyodduka baana b'abantu tonnaba kudduka ggulu. You're not running away from God. Ogenda okuwulira abantu be wakansolinze ng'embaga yawedde. N'ogamba Mukama nakoze paati yange. Naye ne kisigala nga kikuluma kubanga wayogedde naye n'azanyira mu kisa ekiriwo. Sitaani yajja kubba kuta na kuzikiriza. Omusajja yenna atali wuwo oba oyasse bwasi. Wangi waliwo enjawulo wakati w'okwaka n'okwagala. Omusajja yenna gw'oyakiddeko era olumala okwegatta ng'akutama. Omukyala gw'oyakiddeko olumala okwegatta naye nga naye akola ki? Ekyennaku okwegatta abantu tebeegatta lunaku lulamba. Mbulira oyo singo. Simanyi waliwo basingo bano. Okwegatta omanyi nze ntera okugamba basingo. Omusajja bwe mumala okufumbirwa na mutuuka ne mwegatta ekyo ne kikoma buli omu n'atunuulira munne. Buli omu n'atunuulira munne ng'ekiddako kirala nnyo ne mutandika okulowooza bintu birala nnyo. Kyeva olaba abafumbo kati bali mu kyaki babba baabwe ne gye bali tebamanyiiyo. Bazze kusaba balina bizibu birala nnyo. Kitambo kya mutuze ekiro yaloose omufu tomunyumiza na bufumbo omwami oba aliwa. Omanyi omwana nga agenda okufumbirwa n'omala omugamba omusajja oyo munange omusajja oyo nga musajja oyo nga no pastor no mizimu eginziiza. Naye omusajja okimanya alina mukyala we. Omusajja wa mpeta. N'omukyala avuddeyo agambye this is my husband. Bwe baba balina ebibawuubwa baleke bajja kwesootinga. Abafumba abamaze okugattibwa ne bwe baawukana Katonda tabakkiriza kuddamu kuwasa.
lwaki tabakkiriza alekewo gaapu kubanga amanyi busungu bwe bwabambadde essaawa yonna musobola okuddamu ne mwetereeza era obufumbo bwokka bwe bakkiriza okuddayo okufumbiriganwa ng'ozzeeyo eri mukyalawo si kufuna mulala. Bana ebyawandiikibwa tubisoma tutya? Bayibuli twafunyeeyo endala? Eggulu tebagenda kuliyingizaamu bafumbo, eggulu bagenda kuliyingizaamu batuukirivu. Nenda kikuddiramu. Eggulu tebagenda diyingizaamu bafumbo, bagenda kuyingiza batuukiridde. Kyeva olaba naawe ali mu maka bwe gaba gayuuga, leka ate kutandika kulowooza ku divorce, kubanga divorce is not a solution ku maka agayina challenges. Solution y'amaka agayina challenges kunoonya Mukama, kusaba n'ogumiikiriza ne weesiga Katonda, n'onoonya ki ekyaleeta akatabanguko, n'okkakkana maaso ga Mukama. Wooteekeddwa okwenenya ne weenenya, wooteekeddwa okutereeza n'otereera, n'okabirira Katonda kubanga ebituguyuuza bingi. Emisingi gye tufubutukamu mifu, ebiziiza obufumbo bingi, ebirwanyisa obufumbo bingi. Oyo omusajja si mukyamu, wafuna mutuufu, n'oyo omukyala mutuufu, naye tuleme kugenda na bbugumu lyansi. Tuddeyo ku musingi ogw'obwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Bannange, Yesu ako anone ekkanisa ye. Abantu tebaawulira ddoboozi lya Nuuwa. Nsaba owulire eddoboozi eriyita kati, eddoboozi lya Mukama waffe Yesu. Anoonya ekkanisa okubanga yeenenya okuddayo ku musingi. Bw'oba tonnafa ng'okyali mulamu, nga ne saavisi eno ogibaddemu, okyalina chansi ekyusa olugero. Okyalina chansi ekyusa obulamu, n'ogamba ekimala kimala, n'ogamba amazima nga tegedde. Bwe kuba kukyuka okyuke, bwe kuba kubaako ebintu byota ote, bwe kuba kubaako ebifo by'ovaamu obiveemu, bwe kuba kwenenya weenenye nga bw'oteenenyangako, kubanga Yesu akyali ku ntebe ey'ekisa n'okusaasira. Era abantu abagenda okuzikirira tebagenda kuzikirira lwakubanga baayonoona, naye bagenda kuzikirira olw'okubanga baawulira ne bateenenya. Tuli ffenna ab'emikwano, naye abo abagenda okukkiriza beenenye bakyuke ku Bikkulirwa 3 olunyiri olw'10 paka olw'10. Weebale kulaba chano y'essuubi eyadda ya Still Hope. Kati nno bw'obuuzibwa bujja, subscribinga ku chano era omala onyiga akadde osobola okwegatta ku buweereza buno, nga wano buli kye tuteekayo gwabeera namba emu okukifuna. Gw'ayagala okusabirwa oba okuwanirira obuweereza buno osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya WhatsApp eya 07241447 oba eya 0761088315. Osobola n'otufuna ku email eya mugerwajamil0@gmail.com. There is still hope. Omukutu gw'essuubi.